Program ya chancha mwebale kubeera nga mutwekumiddeko zuka tusobole kubeera nga tutambuza ensonga eno olunaku lwakubiri. Okay, mwasize mutya bannaffe amakya amalungi Uganda, amakya amalungi ab'e Masaka, amakya amalungi ab'e Butambala, amakya amalungi ab'e Kyotera, amakya amalungi ab'e Mbalala, amakya amalungi mwena abali ku Kyenkya, amakya amalungi Siraje. Wasuze bulungi? Nasuze bulungi sebo, wasuze otya? Si bubi n'akamwe buli ennaku leero mwenda. Buli ennaku mwenda. Buli ennaku mwenda. Olw'okubeera nga tulonda. Nenga kyetusinga okukubiriza ekisinga obulungi tugamba nti okulonda n'emirembe. Londa mirembe kyekisinga obulungi banaffe abaipod bwe batugamba. Ate jjukira nti akalulu tumulimu okuvuganya nga bw'okimanyi. Kakati gwe omuwagizi kuuma emirembe olina okubeera omulamu. Akalulu kano tekalondwa mufu talonda bamuziika. Kakati gwe mu mbeera yonna gy'olimu beera nga kyolina okumanya nti olina okubeera omulamu osobola okwetaba mu kulonda kuno. Toleetawo obutabanguko kwabo n'oleeta obutabanguko mu mbeera yonna okulonda tekuyinza kubeerawo. Era tekusobola n'omaliriza nga tolonze. Kakati ffenna tujjumbire bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 14 tugende tulonde naye londa nga nawe wenyini omanya nti olina okubeera omulamu. Waliwo yagambye nti emirembe giri mu ngalo zo, kyolonda gye mirembe. Gyolonda gye mirembe. Naye abantu bajjumbidde okugenda okugyayo obugundi bwabwe. Nalabye nga kakati bannaffe aba Netherlands Democratic Governance batugamba nti tulina okukuuma emirembe, tulina okubeera abalamu, tulina okulaba nga emirembe gibeerawo, tusobole okubeera nga ffenna twetaba mu kalulu kano nga tuli bulungi. Ne Uganda esigale, Uganda erina okusigalawo. Nekyo togenda mwoyo akkungaate kuleeta butabanguko oba naawe mukuumaddembe tokola kiyinza kutabula mirembe kuba nammwe sayidi eyo gye muli. Tokuba oyinza okukola ekintu nikitabula abantu bonna emirembe ne gibula. Naye ng'ate bw'ati kyewaze n'okikola empola n'ojjawo embeera ebibaddewo mu ngeri ey'amagezi nakyo kibeera kirungi. N'olwekyo tukuuma emirembe banaffe aba Netherlands Party Governance batugamba, banaffe abaipod nabo beegaseeko tugamba, naffe wano ku Bukedde TV tukugamba, nange nkugamba kenyini nkugamba ebiro ennaku mwenda zokka. Muzuke tusobole okukola ebirala. Ebisobola okukola ebirala ebintu byatandise okulinnya naye nga tebirinyerwa byakulonda. Ebintu birinyerwako mwagenda mu Gandaalo, waliyo ne COVID eyo mu mawanga amalala. Tujja kuba tumanya n'ebisingawo. Waliwo bingi nnyo ebigenze mu maaso ekirinyisizza ebintu ebyaddala. Sukaali ye yalinyedde ddala. N'ebijanjaalo bitandise okwambuka. Tebirinyidde ki? Ebijanjaalo bitandise okwambuka. Abantu baatidde batandise okushopinga ebintu. Kugambye ekiri awo buwunga kayisanye naye nga tewali nsonga ate ogwo ow'edduuka ekulinyisa bintu kutuuka ku ekyo. Ebaddewo bantu bagenze mu Christmas bonna abasuubuzi abanene. Abamu nja kubiddamu ng'okulonda kuwedde kati abamu ne kibeera nga production eba eyimiriddemu. Kati sukaali sinnamanya bamanyi nnyo okuggalawo mu time eno. Nga baliwo ebikajja ebitannakula bwetyo sayansi oyo atera okubeerawo mu mwaka ng'era gutandika mu sukaali. Lwaki kiva ku ki? Anti baba bagamba abakozi bamanyi okugenda ne babawummuza then ne babaleka ebikajja ebimu bigire nga bikula something like that nti ebikajja saawa eno betulese biri bikula balina engeri gye bakola stock taking ye kati wana tulina kampuni mmeka ezikola sukaali? Tulina kampuni nze ziringa 5 ba 6. Lwekinyala gye bali Kakireno gye bali Lugazi gye bali olwo n'abalala bangi abali awo bangi olwo n'abeekozesa ebyabiro. Okay, naye nga tukugamba bw'oba olinamu akasente tekikugaana ate kushopinga bintu ne bibeerawo ewaka mu bungi. Kati wano omuntu eyashopinga ku luli nga tebinnalinnya kati yafunamu. Yafunamu osobola okubigula. Waliwo abakola ki? Abongeza olw'akajanja. Bebo beŋŋamba kati nsonga ki mazima ddala ekongesesa ebijanjaalo. Nga olina ensawo zo zikyali awo zijjudde. Ebijanjaalo bireke ku bbeeyi eri nnomo. Nsonga ki ekongesesa akawunga? Abantu babirya Siraaje. Anti ani abirinyisa olowooza. Abirinyisa. Kaakati n'ekirala kyonna ate abantu bagenze mu kulonda mu byalo abamu bagenda mu byalo byabwe ate abantu bamu batidde ebimu naye nga totya tewali kikutiisa todduka kuva mu kitundu kyo tewali kigenda kubeerawo. Ate omanyi nti abantu Siraaje kati zigenda okuwera ssaawa emu ng'abantu bayingidde bali mu buju. No, va ku kino baatidde magye balina ekyo kye baatidde kati balowooza nti we bagala banga gayitayita mumanyi batandise okuyitayitamu mu byalo. Ffe wafaayo amagye gasiiba gatambula gasulamu gakola kati beebuuza ye
kiki ekigenda mu maaso wano lwaki abantu bano manyi si mikwano gyabwe bo bwe bakirowooza lwaki ate batusazeeko obwange kanyingira akayumba kange nga bukyali ensooga eyo kakati kyekyo nno kakati ndoza tubuze ku ekyo nalabye nabadde konsanga nali omuzeeyi asitudde emigugira kakakiizito okwaloza ki ekigenda okubeera nga tewali kigenda kubeerawo abamagye nga bangi ati ate abamagye bagenda kulwana naani naye ate muzeeyi yakyogerako nagamba agenda kuyiwa abamagye okugezaako kwassa emirembe kakati okuuma kuno tujja kukyaza edda ayogerera amagye akik ajja kujja nasooke tumale bimubuuze kyeri byonna bimwagala okubuuza mubibuuze nawe osobola obibuuza nosindika nja bimubuuza okulonda kwonna babadde era badeployinga kakati ate n'okulwaddemu bannaabwe abantu abatiisatiisa ate mwalimu n'abasaasaanya ebyekiyayi nga byabulimba kakati mu mbeera eyo security teyinza kulinda nti bano balimba oba bano tebalimba kakati ye yagala gwe kuuma gwe muntu lwakuba mubeera baba security abakola ensobi ne ekyo bakinogedde eddagala era ndowooza olaba ennaku zino bw'oba olaba ennaku zino embeera egenda dda mu muteeko badde bonoona nga nsonga kyeko amazzi gakwasaganyiza gegasoba ne poliisi okukwasaganya ensonga eno nekyo abantu baffe temutya sobole okwetaba ate mu kulonda kuba mulina okugenda okulonda tulina okulonda ate notalonda kakala kuba byokoze mpozi n'ekirala waliwo abantu siraaja balowooza okutuma Judy olondera wanange gye nnondera nzigiraayoko ebyo gundi yabiganye bagaye buli muntu olina okwetuukira ofuna akakongeko olabe totuma muntu totuma okakase oba otegedde nti baagala kukwata lwakukola fujjo kakati weewali beere w'emirembe nnyo baleme kulaba mu fujjo beera wampisa zifune woweebali ebifo byonna mu bitundu byonna ebya Uganda baladdewo abalinzi abanaakola effujjo basobole okubabeera nga babakwata kabayinza okukwata mu ngeri yonna kwa yo we bakwata tebamanya ngeri gye bakuttemu kubanga naawe oba mukozi waffe kakati okwewala ekyo kyonna genda olonda akaluluko kalabirire bulungi mu ngeri yo atoddeyo eka mirembe nga tewali lunaku lwakubiri twakatandika wiiki ekyali mpya muzuukuke bannaffe fe twatuuse dda wano ekyenkya kwoli paka ssaawa 3